Uganda bwe mubeeranga mukoye mukwate Fulungu mumukube erinnyo biyiike wali wansi ku ttaka wabeerewo omuntu fulufiga ayingire omuntu amuvoole omuntu amunoonye amukube erinnyo n'ebinyindo by'embizi byonna byabike nga Fulungu newe kubeera kwogera ku muntu atya ye solution ye yokka naye senga okkiriza nti omukyala tagambwako nze abantu bagambye mpitiriza okukola olugambo ate tulwagala abantu ne basupportinga deputy speaker bwe najja e Uganda akoleko ng'obuyinza we bulagira in short akkiriza deputy speaker amateeka agatwalire mu ngola bannayuganda oyo fulumizi mukwate amateeka mugatwalire oba mumuloge afe olabanga jjajja Ichuli we yafa that oyo omukazi agenda ku ending up like that and we are waiting for that moment. Trust me, we are going to celebrate her death. Abannayuganda mwewana waneeno okuloga mumuloge azibe omumwa mwewana era gundi mulogo mumuloge mukwate nalabye Kadaama alina gwe yasudde eddalu bane yatuyamba atulagirire ku ddagala tusuule ekikaze eddalu ebaasi mugende ekasese mu bakonjo mumuloge senga nina kye neebuuza ego tewaliyo baminisita abakwasaganya ebyempisa ne bamugambako omukazi kagamba kubanga mu Uganda tulinamu abaana bato nga bawemula ebigambo ebinene tomanyi nti ono omukazi asasulibwa baminisita bafuuka bifaananyi senga omukyala oyo avumye kasuku n'amuweebuula yenayina n'amuteeka wali ziri bbiri owulira nze mulaba nze oyo mukazi simuvumangako nenze yanvuma because najja wano nembuza bannange omukyala ayimiridde mu nsonga ez'okukwata omwana ayina maanyi ki nanvuma mwenna mwabiwulira abannayuganda ne bakubira mu ngala kakazi akoleko okavumi temwamuwuli mulina okumanya nti Fulungu nga avuma abantu alina abantu bekisanyusa aba alina byayisaawo olwaleero abatayagala Zubeda abasanyufu nnyo abasinga yigoni yakodeyo nakola leka pate mukyala muzuza ate omugenzi ekyo nakyo naye kiwunya n'empale kirike ekyo kimukyala muzaati owulira musanyufu nnyo 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 owulira osanyukira otya omuntu alwanirira eddembe ly'omuntu naye nze okimanyi nti senga asirikyako oyo omukazi yali agulanga Pretty Nicole nnyo 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 abamwebaza naye ate ekirala senga bw'aba yeevuma ne Zubeda lwaki ateekamu abazadde n'omusajja wa Zubeda kababuulire njagala mumanye nti olwaleero TV ey'omusajja wa Katonda owulira weno omuntu bannange ono omukyala alina saawa alinga ali ku kisaa ate Prince otuteereddeko saha owulira muwulirize Fulungu akola ku TV owulira ey'eggwanga abantu abagiteekako TV eyo nannyiniyo pasita muwulira akeera n'ateekako programu n'avumirako abantu n'abavoola n'avuma bamaama baabwe alongside omusajja omukulu alina n'envi mu matako kirina n'envi semukadde wa kuno semukadde wa kuno ne bavuma abantu TV ya kanisa muwulira ya chachi
tebasobola kumugamba nti disclaimer toleeta personal issues on the TV. TV kola live yo wemula Zubeda bwova ku TV wemula mama wa Zubeda n'abaana be ne bawe it's okay ayingira ku TV n'avuma abantu n'asasulwa ssente sicho. Yeah, that is too bad. Awo wenkugambira nti byakola babinyumirwa. She has enablers. Byono abaana bafe abato be tulina mu ggwanga. Nabayo, that's what I can't. Olaba oyo omukazi Senga muganyo okikiriza nti oyo omukazi asasulwa kyekimusasuza ekimusasuza kutwonoonera abaana kwekyo omuntu anaaba ali mu Uganda omuntu wawasinga sirina ssente nfunye obuzibu ne bba wange kati mukyala Kamaali bagambye emyaka 4 ng'ali mu bufumbo obwo kati okukkiriza omukazi oyo azadde n'abaana n'abazzukulu mwebali agende tukyuse gavumenti nga mugamba temwagala ntalo. Njagala mulowooze kesi ya Kamaali eri kati abantu abagala ssente okuva ewa Kamaali bayina frustrating other actual people that should be benefiting. That is mukazi we n'abaana be. Imagine n'omukazi ne bamuteeka mu prison. Naye mu prison omukyala nga bamuwasa freedom of speech eririddawo wano e Kampala. Uganda tetulina freedom of speech. Buli kimu kyaggwawo. Tulina olwanirira ensi yaffe. Mwaka nti omusajja yakutte omwana tebajjaba nga tulwanirira Bobby wa gavumenti kati tasobola kukwatibwako. Awo what's the reason of putting institutes for lawyers? Tina ne Senga awo weneebuuliza baminisita baffe ofisi bazituddemu bakola ki? Tewali kye bagenda kukola kubanga nabo banyumirwa byakola. Naye nga bantu mwe kansooke mbagambeko akantu katono. Mukimanyi nti bano abantu bayinza obba basasula ku divertinga ffe nga bali mu kuyisaawo bajeti zaabwe. Mbadde mu kirowoozo. Sisoboka. Temuleeta wano bintu byabufuzi kujja bajjako. Temuleeta byabufuzi wano. Nze sironda. Budget yo genda otekeko National TV owulirize budget mbagisomye teryakuganyi. Ulira kisuse banna Uganda bo okola bye baagala bajja bikola. Senga kirabika gobadde bize leero. Temu discussing na bintu byabufufuzi wano kuba tumala budde. Wano ebyobufuzi tebiriiwo. Singa bw'oba onsuubiza Senga nti olabye ka video omukyala ono ng'aweebula omusajja wa Zubeda amuweebudde bubi nnyo. Omanya omuntu okuweyinga bbawo n'amwambula era n'amukunkumula bw'ati. Naye alina mugamba ebintu ebimuluma wadde ye talina linnya lyakufiirwa. Naye omuntu n'akwata bbawo n'amwambula n'amuleka bwereere. Boy awo nzija ne tulwana lumu. Beekube. Ate Kasuku avumye Kasuku. Ndowooza oba ka video mukalabye. Mudiringe n'omukazi traditionally ebyo n'okiyiwa amayindo. Temulina okumanya bandikikubyaga amayindo oba kiyiwa amayindo ago. Temulina okumanya fulungu alina PhD mu kuwanyisiganya ebigambo, alina dictionary y'ebivumo nga bibye yekka. Era munanga biyina kubanga yakulira mu Katanga eri mu ghetto. Yakulira Makinge mu Kiwunya. Anti yeyo ewali ebikyafu byonna. So, mudiringe naye traditionally. Kugambye kukyenda Zubeda naye muntu alina omusaayi muddiza sikalinnya. Omuntu wanaava eri n'akuvumira obwana n'akuvumira omusajja n'akwambula yambula we nawe omuzadde. Yaana ate oba ovuma musajja n'otavuma muzadde. N'avuma agatta maama n'agatta taata n'agatta omusajja n'agatta obwana n'agatta naawe. Akunyoma bunafu. Tina avumye bbawo. Atala mulumba maka ge mukubirayo mu buliri lwaki mwegatta.
avumye bba wa Zubeda n'empulira yena nga mpulira oba njagala kukaaba. Bulambe nze Kasuku yannuma kuba musajja talina buzibu. Kasuku Kasuku yabimanyira. Ne bamuweebula. Yamuvumira dde omwana bwayagala bakulepinge kale bulira omukazi omukulu. Naye Tina weneebuuliza baminisita baffe be tulina bano abakwasaganya ebyempisa tebabiraba. Sina kyegenda kuddamu. Tebabiraba baminisita. Ye Kasuku amanyi omuzannya. Amuddamu ki munze ne wona apita bulaaza oba kiki sina bigambo byo. Naye olaba omuntu nga gwe omuddamu gwajjo swala. Mukimanyi ekyo? Kituufu. Ekyo ekikazi gwe wookiddamu gwaswala. Zubeda naye yagambye mbw amusirikiridde ebbanga ddene ng'amuvuma naye kino kyamususeeko. Omukazi abadde asusse naye agambye busi bwe busoose omuvuma. Tina nze live ya Furufiga gye ndabye leero n'ebigambo by'abadde akozesa teri agenda muwangula nkubuulire. Oba awangulwa naye ffe twakikuba amasasi tujaguze. Oba yali obwereere. Sobola omukazi deal with her traditionally. Leka nsabe baminisita baveeyo bamugambeko kubanga kisusa abaana baffe. Teri agenda olaba olaba yeewemula ne Nammeere ne beewemula ku lwa Hajati ne Haji. Naye ate amazima gali nti tosobola kusibisa mukazi wo gw'obadde naye emyaka n'emyaka. Nti muganye okkiriza. Okitegeera bw'aba abazzukulu. Okiraba abasajja kwagala kubeera selfish too much naye maama gwa Haji gwe nako motegeera naye era omukazi ne mumu naye bakukwatira omwana waloopa gwe ate n'ekirala another point wabeerawo omusango ogukutte akati nga ffe ab'oku internet tugudiscussingako batuma Fulungu ataakinge abantu abagwogerako abatiisetiise kati buli muntu abagamba omusango abanafuye sina geiza nani na Fulungu bakyensanyusa ekikazi kisusse ate kibi banaye waffe yali agambye Hajati bamusibe yali agala basibe Hajati tasobola kuŋŋamba nti omukazi olumye naye emyaka egyo gyonna namutatuula nemukkiriziganya mundaba amoti tukulaba tukuwulira ekikazi kyagala miggo miganda omukazi asaana with her traditionally n'okiroga nekitambula ku street nga kisitudde embwa ezifudde bane ekikazi ekinyomufa mbagambye temuteekamu kuloga miggo miganda. The lady, she's too much. Mukube miggo miganda. Kuba ne mukituma nga kiri mu motoka ne tukiwako amafuta ne kijja nga tulaba n'ensi yonna eraba. Ate kyansobera yabeera ku side ey'abasajja beegendereza abakazi. Oba lwaki yasapo nze ekyasinga okunnuma Furufiga kuwolereza musajja akutte mwana tanamanya mazima naye ali ku side y'omusajja. Kyokka naye nga naye baamukwata naye mwana wa kibi kumutegeera kati mujju ye yandibudde n'agamba ekimala kimala abasajja tukoyo tukwatira abaana namukiisinga omukiisinga that was AI guys ebyo baabigatta tebyali bituufu. Awo we mumanyira nti munaye Uganda bakukwatira omwana gwaloopa gwe ne bakusiba lwaki oloopi ekisajja kikwata omwana wo kifumite ekiso kife era n'omusango gwa Haji era gwafa mweyongereyo tetumanyi bingiddemu oba Haji yaddayo mu kooti tetubimanyi yaddayo mu kooti nga 17 era Furufiga yawangula ogwo yagumala nadda ku gwa Kamaali Furufiga wano yewiina badiyale badiyale tulabye n'ekikazi banaye oba naye kikoma okuwemula ayina dictionary eyiye ngajjo eyebyo
Naye ebigambo bannaye. Ekivumo nga tokiwulirangako wantu wonna. Senga avumye omusajja wa Zubeda nempulira amaanyi nga ekigambo ekiwamenenku nasooka kukiwulira ku fulu. Ekiwemmeneku. Oba kitegeeza ki? I have no idea. Toka n'avuma abaana n'asiba abaana ku TikTok mbu bavuma. Tina ate munange yavuma abalala ate ye tayagala bamuvume. Okimanyi? Yeah. Naye kati nno abaana bamwambalidde. Mama. Abaana Kwebereramu. Avuma naye ye tayagala bamuvume. Ate taswala. Zaabike. Taswala. Tata wange Senga asidi. Konga abaana tulina okwebereramu. Nze siri mumwe mu eji ya mweze ni mukadde. Konga abaana abo balina okwebereramu ensi yaabwe. Tugenda. Senga. wangi. Abaana. Invitinga ono muwala wa gundi muwala wa Kamali aje ku live at joining. Bamwitani. Bamwita Kamali Ellen ng'akozesa ku TikTok. Kamali Helen. Omuyite. Kamusharingire wano. Amanyi page ya musharingire. Kamusharingire wano tulabe. Kamali Allen. Zaabike oli otya. Baana bano. Nanko fulungu tewali kyemugenda mukola ebyo bye mumuvuma tubimanyi bya bulijjo. Banaye omukazi asusse. Anti kati woba okuva omuntu mulumbe ye personally lwaki olumba family? Tobaana gamba internet. Ebigenda okukuluma. Kati naye lwaki baba bamuvuma ebimuluma ate ne bimuluma nnyo? Tebimuluma. Abeera Kati fulungu kikyogenda omuvuma. Of course akimanyi nti mubi. Olina waliwo okuvuma omulema nti ogira akakona akalema kyokanga naye akimanyi nti mulema already akimanyi nti mubi awunya biki byonna byetumuvuma byonna abimanyi nti muvuma dda. byonna babimuvuma tumala budde akimanyi nti no like yazaalibwa mu kkojja yabagambye mumanyi ekisa mbu amulake nazaalibwa mu kkojja ne ngala ulira embizi yalabbi mwana wa kibi. already ndi mwana wa kibimbo neetololera mu bugagga. Kyokugamba bakuzaala mu kkojjaawo musoze kukiwulira nga bakivuma fulungu yekka. Ate neno gyembeera aliwo abeezaalamu ab'Oluganda n'omwana waali kati mukazi kati afuuse kati muwala tineja. Fulungu newe tunamuvuma kibyonna byonna mbu owunya aze n'atwakasa nti neekuba perfume 18 lwaki toowunye. Tekate wabadde omanyi okubeera nga yazze ne perfume 18 n'azeekubira mu kamotoka. N'azijjayo mu kabaaga 18 kati lwaki toowunye ekivundu. Ayagala kakasa nsi nti ye mbu nze kati siyonsa mbu Zubeda kati mbu yalwala kikulukuto naye bannaki. Nze ekyanyiiziza kino kinamwandu kya muzaata kyekyanyiiziza ekiringa ttooyi. Tafuko yasoboleza endalo z'okuleekaana yamukwatiddeko. Omuntu yenna teyandibiyingiddemu kino ekifundukwa ky'amazzi. Alinga mulira. Manyi akubanja wawerekera yakuwola. Naye gwe obusungu obuyinza okubeerawo awo nga omuntu wali walinda dde omuvuma naye ng'omutya. Kyemanyi Sefu abadde yatereka ebivumo bye ng'avudde mu obusungu. alina Sefuko ne bamuwa fulufiga mu ruumu emu wotumalabira yabagambye mubensange erugogo yabagambye ewahamu bategeke erugogo aweringe ewahamu ya bivumo. Muhamu ategeke gundi ya bivumo. Tutambulize ebyeyo okeera ogenda bikula essimu nga kuliko kivumo kipya. Omusango gwa weebaka ogenda guliko
Ogenda zuka nga kuliko ate update mpya n'ogamba naye. Hayimu weemyutinze. Oba wakazukuka ng'onoonya Fulungu yataddeyo ki? Naye beeswaza bwe kuba abaana baabwe bali mu kkula bajja ssanga bino ebintu. Shani gendo ga Shani akambaze obula. Kuba ebintu ebimu tubikola naye nga tosooka lowooza omwana wange aliraba atya bino ebintu. Naye maama. Hayi tubuuzeeko. Ali mu mute naye atubuuza oba tumuwulira. Tukuwulira diyale. Ogyeka akomea. Ngamboli byesipe. Tetukuwulira. Mulina kumanya nti Fulungu ebyo bye mumuvuma mumulogeyo. Abeeya mutulogera atambule ng'asitula ebivundu ku kkubo. Mumuleke azibe omumwa. Oyo amasasi ge gajja mmusobola. Abasindika requesting nga temulina data mutegeeza ki? Babaawo ttuuka oba kiki? Ate n'ekirala Hayi munnange mulina kumanya nti Fulungu ate ne Zubeeda yazzeemu Fulungu of course ne tusanyuka naye ebintu Fulungu byavuma Zubeeda biruma Zubeeda. Fulungu ye tebimuluma. Hayimu soka ove ku app odde tayogera ali mu mute tusobedde. So soka oveeko odde. Tifa Wangi oli otya? bulungi oli otya senga acid? Gyendi omulamwa oguliwo ogumanyi? Ngumanyi ogwa Fulungu ne Zubeeda. Ogwogerako kiddiyali? Omukyala oyo full figure ayogera bubi. Bikale biswaze bigambo byesittaaza. Bibi nnyo. Bibi nnyo. Nze ndaba Zubeeda yandimulese n'atamuddamu kuba yaswala ne bbaawe n'amuyingizamu ebyo. Yaswala ekikazi kyo tekiswala. Ekikazi tekiswala kati wuyo n'omusajja we oli amutadde mu byekisiru. Zubeeda alina abazadde
fulungu bawemula n'avuma abafulungu tetubamanyi. Zubeida alina omusajja fulungu ajja n'amuvoola n'akola atya, owa fulungu tetumumanyi. Fulungu damage. Inti Zubeida ne bwajja n'ayogera, you can only put an imaginary person ogambe ndooza bawa fulungu afaanana bw'ati. Owa Zubeida tumumanyi kati bajja kujja bamuvume nga mu butuufu nga buli wamutunuulira bw'oti ojjukira bigambo bya fulungu. Yeah. Oba yandibyesonyiye n'avaako ne ku social media for something kuba bali muswaza nnyo. Ne kati olowooza Abannayuganda solution ki gye balina ku fulungu? Oyo fulungu be ba president munnange. Ayina Ami kayange yenfu banange n'ompulira eba kintu network oba nsengukewo kalodi ko kanfuukidde ekizibu. What? Fulungu eba presidential advisor bannaye. We don't have any solution for her. Solution weri ogwo ogukazi waliwo ekikopo ky'asidi waliwo ogukuba gwe nihao senga asidi nihao ogwo ogukazi tusobola ogukuba tusobola okuguyira asidi ogwo ogukazi mutya gutyo muguleke guzunga gujja yingira family encha. First of all, mwana wa kibi kwegamba buli kimu ekimuliko kibi everything taswala aweebudde nnyo munne. Senga asidi ompulira kati ndi ku muti waggulu mpalampi ompulira tukuwulira bannange ng'ayogerera wansi tekuli gundi. Ze bannange mumpulira oba temumpulira omuntu alabe ne network y'obulogi bw'oku Saturday kuno wendi siriiko kwoli bandai kama kwoli naye toyo oba ayogerera wansi oba aliwa oba mu kitanda. ayi munaawe tutu diverting. Kyokka bannange yemyutinze oyo hayi naye obubaka bwange obusooka waliwo eyagamba senga asidi talinnya ku kisaawe entebe senga asidi simanyi ayogedde senga asidi ojjukira omusango by the way nekyo nakyo kyogereko. Musango ki? Musango gwa Ajati. Kakati nze mbadde obubaka obusooka njagala buweereza oyo omukazi ajja atuyambeko ku munne buli eyaliko oyo omukazi eyali ku ttiimu y'ogwo gufulungu. Omujjukira omuntu gwe bagamba nti bw'olinnye entebe agenda kukolako. Bannange abakazi Abannayuganda muleme kwetiiririra. Oyo omukazi asoboka waliwo accident. Ezo emmotoka zaavuga asobola ofuna accident. Omusambwa ne gusala mu maaso. Muleme kwetiiririra. Omukazi badiringe naye traditionally. Kituufu bamudiringe naye traditionally nga senga wagambye. Kubanga no one can fight her. Mbogendo fighting physically, you exchange words go swala. Zubeda yandisirisa na amukolako. Mukwano ngoyogerera wansi. Wansi mu kitanda. Nemukuba yayagenzeko okwebako oyo n'atazuukuka eyo famire y'abawala ba Bumaali bajja tubawe ekikolo n'eddagala nnyabwe ali mu kkomera bali awo beetuddeko beetuulako nze teri kinyiiza fulungu akukoze byakukoze odde ku intaneti omuddize bimuluma ebyo abisuubira deal with her traditionally.
ebyo tebimumba ekikazi newena mukiroge ekikazi mukiroge ekikazi like something do something era kirina kulogebwa bulogebwa oba bakisuula eddalu kibeera awo nga bakitambula kyetakula sima mu akawunti yange nze mbadde nziza kuwa kikola nadaga omukazi mwabaana babumali nnya mwali mukomera mutudde oyo omukazi ng'asobola okugwa eddalu asobola okweyambula tuli baddugavu namwe tuli ali mukomera taata oliawo weebase oloota kera genda mu ssabo linnya baasi genda ekasese linnya baasi genda ehoyima mututamye yali abasawo abalungi agende ebusoga eyo wali abasawo abalungi kwate kubo genda ebusoga kwate kubo onoonye omusawo eyaloga asibaga kato muloga abantu olaba n'omulogo maama Fiina ayina baatya nze nagamba maama Fiina nti olunaku olumu alimanya nti eriyo abalogo Fiina tasobola kuloga fulungu kubanga mukwano gwe amulinyisa n'ennyonyi n'amutwala e Dubai Kasidi senga takyali mulamu maama Fiina talinaako yadde empewo enyeenya olulagala ku mutwe ayina omukazi oyo bawala ba Bumaali mwekolemu omulimu muyingire Tanzania mwolekere ku kizinga Zanzibar baliawo munoonya abasawo abakola bali Mombasa amajini ge Mombasa ge ganaamusobola mulaba asobola okuzuukuka ku makya n'atazuukuka n'ayingira obuliri n'atazuukuka mumuvanga ku nsi mu masabe eyo tulogerayo ne baminisita babeerayo nga balina cepe balina sinde ne bajja ekiro ne basiniikinga n'omuga minisita onoonya eki wanaga mwana wange bandi bubi nina okwenyweza ba MP bonna balogo bagundi bana balogo kati nze siraba kye mutyanga n'omukulembeze w'eggwanga naye aloga gasiya bulolo yesanga wate munoonye abasawo kwate ogenda onoonye omusawo Susan gyeyalogera bafere muli awo mutumalira mu budde oyo kati olaba oyo nga bwakuvuma bw'atyo ogwo omumwa oguziba n'ataliddamu kye nabagambye ekisooka bulungu tasobola typinga posti tamanyi luzungu kubanga owali oludde mumulogo omumwa guzibe ayinza okuba owali olwedde muloge okwogera ebyo ebigambo byayogera bannayuganda batwala Yesu bo bamanyi Yesu yali muddugavu Yesu mukwano oyo fulufiga tannagwa kubakoowu genda osule ku ntaana omulambo ogusitule musitulire omuzimu abe ng'avuga emmotoka yeevulungule nti atomedde kafuuvu awo n'afa gasiya buloolo mulina okudiringa n'abantu katiayimu yenze abuuza toyinaayo musawo ayinza kutuyamba kuba kino kizibu kya Uganda beekolemu omulimu information aba wakasente abaana ba Bumaali beekolemu omulimu tubajjukiza nti ku live eno ku mutala guno eno tugeya abantu twogera ebintu ebitaliimu magezi twonoona tuloga tusamira tuseera byonna right now twagala okusuubula olutalo lwa ebizibu bya mukyala Kamaali ne famire ye tusuubule tunoonya mulogo kazi gwe bayita Kasiwuukira omumanyi muka Kasiwuukira oyo gwe bagamba nti yattabbaawo ovaayo luzira ku musango gwa mmada naye ogwo omusango baaguloga genda onoonye omusawo yaloga abayimbi nga ba Sweet Kid muvemu ebyo abantu baloga genda onoonye omusawo eyaloga Henry Gani kivundu yamuloga kivundu kitono nnyo
Yamuloga kivundo kitono mwamuyinza olowooza nti nziku eryo ddogo naye mbabuulire nnyoko teyeebakanga mukomera nga yeebakiddeyo okufuba okuba omukazi omulungi gwe n'otuula gwe omwana omuwala mpuliriza fulu figa kati senga zembuyaga ezikunda emmotoka etambula katonawo n'etomera akafunvu neyeevulungula emirundi twetaaga n'afiirawo tuba twetaaga eyabika n'omupiira ku highway tuba twetaaga n'ekibonaabona tekyetaaga ne kifiirawo si kirungi kyetaaga kulogebwa ne kibonaabona bye mugamba enkya nenda kukola episode evuma fulungu tebiyamba ebyo tebiyamba tebiyamba newanayogera kimbo oba kirwadde kya siriimu onye Uganda ekizibu kyetaaga kulogebwa bulogebwa ddalu munoonye gye baasibira omuzimu gwa kalamagi omusawo yasiba ogwo omuzimu bannanga abasawo gye bali abasawo abasinga bafere bajja kulya ssente zaffe nga tebatukoledde munoonyo omusawo eyaloga Irene Ntale ebyo naye ebyo byemuliko ebyo tebigenda bayamba ate Irene Ntale bamuloga n'abaaki akyali muyimbi tebakuba munoonyo omusawo eyaloga ba Stacia Mayanja mu banoonyi ate bayibe tulina kwebuuza ku Stacia Mayanja oyo kuba ye yaloga Karo Nantongo oba bwe yaloga Nantume n'alokoka mbu emanyi n'aloga munoonye mama Kamiliyoni ali wali yaloga Kireva gye mumutuukirire mumugambe bannange Uganda yina ekizibu olaba baloga abagole ne bafa nga bamwanjudde eggulo n'omuloga n'afa gasiya yamulimu era tugenda kukola episode era fulungu bamuzaala mukojjaawe era ekyo tekiziba fulungu mumwa ekyo tekikyakola mawulire tebikola mawulire muloga abantu bamukyusa omumwa baguteeka eno ku bbina nga waba ayogera anyampa bunyampi ku mupiira gw'emmotoka nnaku ssatu omupiira gw'emmotoka w'oliyiwa totawaana gw'olulikuwa ng'ojja owekkiriza ku mmotoka ye ng'oliyiira ng'olimansira emmotoka bannange tusuubuza abasawo abaganda abakola tusuubuza abasawo abaganda connection tugisasulira oba ogisasulira olaba baloga abagole n'ava nga yakava mu kiddala simanya yetwala kwana emmuuni n'afa kati oyo ate naye full figure naye ayinza okuba si mwangu ndowooza omutwe gwe mugumu kuba ebbanga lyamaze ng'avuma abantu nebula yamuloga guyinza okuba si gwangu ogwo ogukazi nanti ne ku mulogo wabeerayo omulogo ndowooza mama Fiina yamuwa amayembe gonna gamukuuma gw'omanye eddogo eribeera mu maofiisi nti abantu omuntu asobola okukwata eddogo ng'owooyisa ekigere ekyo kyo omukazi alinnya buli wamu mumuyoole ebigere nze mbabuulira waalinnya ggwe ng'osirika ng'oyoolawo ng'otwala mu nnaku 3 muba mukiyimbira amaze emirimu naye nakyo kirina kyekyesiga tolowooza nti kiri awo kiri kyereere engeri gye kivumamu abantu kirina we kyesiga kirina omusawo wakyakola ndowooza era waliyo waggulu w'omumanyi wabeerawo omumanyi kuba engeri gye kivumamu abantu tekirina gwe kitya kyonna bannaye omukazi wuuyo mbabuulira nze ebyo bye muliko ebyo tebigenda bayamba
era naffe tugenda muvuma era awunya ekivu Muvuma senga tosobola neba kugamba n'ekivu. ekivu tosobola Senga Asidi nkulamusizzaako. kale byansi Mugyebale olugambo. tugikola olinayo eyo omusawo Fulufiga mulogo mwe mujja mumwetegereza emikono gye obukomo bw'ayambala ne bw'okisindikira jjembe terisobola Ate kikwata. n'omumwa guno ogulaba nga gwaguba gukwatako. ennaku zino yafunye ka nekireesi ka evil eye na sese N'emikono ayambala obukomo ne bw'ogaaka nkiwa ejjembe terikikwata kirogo. Kyonna n'emimwa gyaguba kikwatako ekyo ekikazi si kyangu. Olaba kyalogoona omwana mukunja atasera. fulungu ye yaloga omukungu eyali atone jeno ayumbe yakola ki Mumawe yakivuma kimukuba eddogo lilisuka. gyali ye yaloga omukunja Ne Kifulufiga bakwatagana bonna. Kifulufiga ekyo munange hayi tetukuwulira Oyo baali wansi mu ttando bayogerera mu kino banna. naye ng'omulogo Mukama yekka yabamusaasira. naye kaakati mukazi wa namwandu wa muzaata olutalo yaluyingiririddemuwa Oyo naawe anoonya mawulire kudda mu mawulire. Gwagala nnyo obeera mu mawulire buli kaseera bagulabe gwagala kati gubadde gulaba ng'ebbanga ddene abantu tebakyagufaako. Obusiru bwe bukisumbuwa. Oba obwaki nze ekyo bakirekere Pretty Nicolo yakisobola. Agende kuba usiboyi bewuwe bwe mulimu gwakola. Kati bbawo atali ndowooza yeegazaanya oli gwe yawasa kati bwegazaanya agibambira n'abalaala abakama obumyu bwewuwe. Kati awo siraba yayingiddemu kwogera kyo yabadde bimukwatirako wa. Kyagala mawulire ekyo kinnamwandu mu kiveeko. Omuzimu gwe gumusumbuwa gumutambuza tatambuza. Mu gubina. Waliwo ebikazi ebyandala waba bakimalirako. Kulu ayagala tumujjukize nti muzaata yafa nga tewali muntu amulabyeko nkujjako ye. Oba tumujjukize nti okufa kwa muzaata kuliko question marks nnene nnyo ate nga zitambulira ku ye. Sina question mark gali mazima gennyini ekyo ekikazi ebintu byekyekola tekiriiko nti oba kwebuuza oba kiki oyo ku lutuumu oyo yatta Seeka Muzaata. Omulambo gw'abalonga guli mu ddiro ng'ozze kkayaniro noonya ndagaano za njungi waka wano bayodda. Oyo singa takyayogera nambaamu. Omusajja yafa gwanoba gwadda ku ssaawa esembayo. Omumwe gwesekesa amagye mu lukufu. Omukazi n'oleeta mbu oteekeko omusika nga bala afudde gw'oteekako omusika. Bwekiri ekikazi kyattira ddala omusajja ddala nno bitaliiko yasiba ne muzaata omwana. Yasiba ne muzaata omwana kuba houseboy yalinga amuzina. Kyokka kino ekyana kya houseboy simanyi anwar. Muzaata yali akyalina amaanyi agafunisa omukazi olubuto naawe. Mpozi yali yalwala sukaali. Yamusiba omwana. Kiri kitemu Ebyombere eby'obugagga byonna kiri greedy. naye era ne gwe kirina kyatomera. Allah yamuwa ekyo ekimugwanira.
bafaanana empisa bonna ebikolwa Mukulu yatamuzanga Allah n'amuwa ekyo ekimugwanira n'amuwa omusajja byonna binjiringiriye n'ebbaawe byonna binjiringiri byereere byombi ekikazi n'ekisajja biri awo bityo biringa bisekoko. tekuli ategeera sikulimba toseka kati bwe tunuulira ekisajja kirimu amakulu tekirina makulu naye omukazi akiwolereza bitya simanyi mpulira mu kisawo kigambye e South Africa kyali kifeera yakijjayo ku lutuumu yakiteekamu sente n'akitwala mu Amerika oba bye bimu ku Trump byakomyawo simanyi kyali kisawo kyeffeera bano abakola obuloboozi halo jajja tungu manyi kyali kisawo kya ddala kituyambeko okufulungu ono kyali kifeera nga bw'olaba bino ebifere bya South Africa ebikyusa amaloboozi neyeyita ejjembe omusawo omuganda omutuufu akola abasawo abaganda gye bali abakola bali busoga eyo ne baloga fulungu oyo naye ndooza naye omusawo we gwalina boy olina okuba ng'osinzidde abasawo abaganda ennaku zino bafunyo nabo bulala bafere kituufu ng'omu yeeyiiya bweyiiya omuntu amuloge bulungi nnyo ebyo bye mulimu ebyo tebigenda bayamba. himu yabulidde wa simanyi himu simanyi haimu ayi musimanyi gye yantuusizaako ngalo olwaleero anti ali mu lodge saba olw'omukaaga tuba tusamira olw'omukaaga lwakuweereza misambwa wesenga si gyakimanyi naamwe tuba tulina okuloka ndi mu ssabo senga sidika mberekereze baganda bange mbere bulungi The Lulu is not the solution. Naye era bannanga abasawo ba Uganda bonna tebakola. Kulanga tasobola kutuyambako. Mudakiika ssatu babadde basuuzi. Sirabangako buli bwangu oba babadde mu kuona awo. Naye baleeta baleeteze emmotoka z'abasirikale ssatu. Eyafaya n'eyambulance. Kubanga bayinza okuba nga okubidde 911 nga naye ishungala nga si mwana nga bwe bagamba. It has happened. It has happened. Bannanga abantu bajooga kati bano basindise gundi kujja oba basindika request nga tebategedde ayinza okuba abadde tategedde akati fulungu mugenda mukolera ki? Fulungu tugenda muloga bulozi we bituuse kati tukonsautinge maama wa Nkamiri ye muloga aliwo tukonsautingeko oyo jjajja Aba ye muki ye mulogo aliwo bannanga abasigadde
Sisuubira nti bana ntuyamba. Nestasha oyo naye mulogo mulungi. Asobola. Ate Stacia mulogo ki naye nga bamuloga abadde wanene Canada nga ayoola mazzi. Eyali omugagga ng'ayina erinnya bamuloga okumanya bamuloga n'empapula ne zimulema. Bamujja mu music industry. Omuntu ayina otuwa omusawo omutuufu ye Susan Makula. Ne kanoonye Uncle Bean kuba Uncle Bean yaloga Susan Makula obutazaala leka munoonye. Ate nalabye bagamba ali lubuto aliko expectinga. Olowooza teryafuluka eddogo. I think the only thing she's expecting is bad luck, not a baby. Are you sure? Uncle Bean ali busy. Oba senga Nkulannama atuyambe. Senga Nkulannama naye bamuloga. Ne Nkulannama bamuloga. Badde njagala nkolereko Abannayuganda tuwone ekizibu kya Uganda. Omukazi tufune omusawo Omuganda. Mukazi tumufunire omusawo Omuganda tuyambeko temulaba Omusawo tunyoonye anaamusobola anaamusiguukulula. Sindikako ku request munnange mwenna mujje tufune solution. Kakati bannange olwatuuse Amito ng'afuna bakadama babaaki Abannaye. bakadama babaaki tusindikira bi request kasooke mbadropinge bonna abanaddamu osindikaawo nga mmanya bagoberera ddiramu abalala babeera babaddewo for a long time ne tuta acceptinga ne bavaako. Alright. Nemwe Fulungu asoboka. Balabaawo nga muwaga Shamimu tasobola Fulungu. Tamusobola Shamimu alumwa mangu guli musego ogukwata ne teguluma. Era nago gukimanyi gwagala mulumya. Kakati Tifu Amito omumanyi. Amito mumanyi. Walabye update ye. Nedda sinnaba. Nenga ye Amito omumanyiko ki? Wanje? Amito omumanyiko ki? Amito. Erinnya yaliwulirako naye siridde kakasa bulungi. Ekitegeeza tomumanyi. Amito omuwala modo. Amito muleke diyali tomumanyi. Njagala omuntu asindike waneeno request tuwogere ku Amito. Bino abalala basindise request I'm trying to drop them. Ebavaako. Ndowooza data oba network.
Hello, Sengasidi. Shadi oli otya eyo mukwano? Ndi bulungi ddi oli otya eyo? Gye ndi. Bigenda bitya? Mpola mpola. Ensonga eziri mu ddiiro oziwulidde. Nziwulira. Amitu omumanyi? Mumanyi. Wawulidde ebizibu bye ebyamutuuseeko? Yabadde afa ki ddala? Ebyo bintu biri yadde afa ki? Omuntu yali asaba fiancé visa, K1 visa ate eri bagetinze married. Omuzungu tayagala ebyo bya kisiru kumubuzaabuza. Ate n'ekirala kati Amitu yabadde atunnyonnyola nkya era nga ayagala tumuyambe tutya. Kati ffe adde atuyita embassy. Kubanga yazze n'atunnyonnyola ate munnange nkebedde TB biki nali namira eddagala 1 year ago. Kati lwaki teyasoose kwekebera n'alaba oba akyalina akawuka ka TB n'alyoka nti senga we bakusanga ng'olina TB neera bakuwa time nani bakuwa emyezi neera n'oddamu nga gundi yeependinga. Kati ye yazze ku gundi eno ku social media ng'alinga azifu bagimumidde ddala. Yali akola ekirala ate ne ekirala Amitu yabadde amanya ali special oba nanze senga kiringa omuwala azifu yadde omusajja amwagalako oba mpapula. Lwaki kyamutiisiza nnyo? Already guy waaba citizen sure deal alina okujja. Ndi depressed biki baawo ajja n'akulaba mubeere patient otuusa wonoofuna visa. Nze nalabye kakebe ng'alinga oba kyadde asuubira si kiyasanze. Yatulagidde ddala mbuno she's in for that visa according to me. Neera ng'alinga ate simanyi oba ndi married oba simanyi oba is my husband oba like seriously. Ate nkidala ku Amitu ne musajja wa Amitu waliwo aliko ekisiraani. Oya? Naye senga abantu social media oba bagifudde waliwo ebintu emu nga tebirina kujja ku social media kati simanyi ddala ekyo ekintu kodi weyagendera weyakolera process yonna story yo waliwo ebintu emu nga bibyo bya munda bannange. Kati Amitu okujja n'atunyonnyola nga bwe yalwala obulwadde bwa kalusu tukikolere ki? Twamulaba ku mbaga nga anywegera buli mulamu we kati yali ayagala kusaasaanya ndwadde zinnamussa. Osanga munakubira embassy senga mumuyambeko. Senga Sidi ninayo ekibuuzo. Buuza. Oyo omukazi alina siriimu. Temuseka bannange TB atera kukwata abalwadde ba siriimu temuseka. TB tamala gakwata muntu nga talina siriimu to be honest. Ekyo kituufu nti TB tamala gakwata naye ekya siriimu sikimanyi naye kyemmanyi Amitu yali yeegaba erimu amatu amabeere amabina amamana byonna ebyo byemmanyi naye ekya siriimu sikimanyi. Nze kyenkakasa 100% nali mbaddeko kwana we nali nga nkyali mu Uganda nali nkolanga gondi nga soso waaka. Ekyo ekintu nze sirabangayo omuntu nga talina HIV nga alina TB. Bonna abasinga abaali balina TB be nali mmanyi nga balina HIV. Kyemmanyi nti HIV is a symptom naye simanyi rather TB is a
Usually, ezo ensonga bane mwetaago senga asidi nze manyi kwesiga mu information gy'otera otuleetera wano yongera nnyo wekkenenya ensonga y'omukyalo oyo muwa assignment eyo sisobola ebintu kubanga nze nkikakasa si kyangu kusanga muntu ng'alina TB nga talina HIV ate TB takwata muntu atalina HIV ge mazima nina ne mukwano gwange bamusibako muko ulira eno nina ne mukwano gwange bamusibako mu kkomera ne bamusibira mu woodi y'abalwadde ba HIV nga balina TB naye yavaayo nga ye mulamu yamalayo omwezi mulamba osobola kufuna TB nga wadde tolina siringi. Yeah, because TB is an airborne disease. Bakikebera buli muntu abajja wano e Nairobi TB asobera ku K1 visa. Naye anyway yeshembadde mbuuza kangende nkole ndi ku mulimu Nze wamasenga obadde oyogera ku bya full figure. Iye tunyonyeza solution full figure balina ku basawo abakola obulungi. Full figure yasomerawo bwa social work obwa family like yali ayisa avuma bali abaana b'oli omusajja oyo w'ekibumba abantu balina ebizibu ne famire zaabwe naye n'ayingirira ebizibu by'abantu amaka g'abantu buli musanga gweyingizako gwa famire aliwo okubuukira bubuukizi simanyi lwaki abantu bwe batya abakazi Uganda buli mukazi wavayo bagezaako omukuba kumuteeka wansi anti ye bamuwa ssente amuwadde ssente gwawaana ye tafaayo oba kiri kiki oba ki oba bikola amakulu oba tebikola ye kasita bamuwa ssente ne Kampala abantu obudde balina bungi ennewe buli omu anyonya waafunira buli omu munnange Amito ng'akeera nga bamuma visa ng'atuwandiikira ye n'akantu ke bali stressed biki neŋŋamba Amito kasita bbaawo alina visa ey'omu Uganda mubeereeko mu Uganda senga omuntu wakakola emikolo amanga go gundi eno ng'atidde nnyo omusajja already citizen tebalina bye bamumira alina right naye like addaali oba lyadde asuubira bingi simanyi ndowooza yabadde alabanga embasi egenda gamba bambi kati omuwe visa yafumbibwa akambuti bambi bamukwatirweko ekisa America no nga teri makubo teri nga teri nannyini waayo ntono mumanyi teriiko ebyo bw'obeera oyina medical condition etankirizibwa tebajja kuwa oba oli ani oba ani tebajja kuwa olaba abo abantu bano Abamerica like oyinza okutwala buti abantu babeerako okwembasa olina okuba nekino ate no abantu tebakimanyi nti omuntu obeera married senge Uganda olina certificate ye Uganda bayinza n'okudinayinga emirundi 3 ate ne baweereza fiance right ne bamuweererawo mutawaana myerere naye kati Amito tugenda ba bulungi Amito tugenda muyamba tutya agira asindika bu message Amito nze mbadde ŋŋamba akambuti kajje babeere mu Uganda nakyo si kibi nekwe senga oba olaba kakasajja yandikagadde singa si ku America munnange erabika munnange laavu kati senga kizibu abakazi bonna e Uganda kyabamu bakyatudde because bamanyi balina musama mu America
nera nekigaana ekintu aba akivaamu. tuli baakufa naye nga ye ami tiifa afudde. Kaakati Shadia mulamu omulala gw'oyagala twogereko Obanga senga nga kimukwano ku bibadde bigenda muki ebibadde bigenda mu maaso mu ggwanga. nabyo byafuufiga n'ani omulala waliwo SB4 mukazi we baamuzinye abalayika senga bali mu katemba. kale Joy naawe gyebaleko Senga Asidi tewali muntu ayinza tukubira ku full figure n'amusanga wamusanze n'amuba n'atereera. tunoonya mulogo. Omulaga ajja kulwawo weetaaga muntu n'amusanga ali kusula motozi ng'atudde n'amuyisaamu empi. Senga gyebaleko mukwano. Kale mukwano tunoonya mulogo kuziba fulufiga mumwa. Ekyo eddogo lijja kulwawo weetaaga muntu agenda entwetwe. Weetaaga muntu kyagenda kukola ki? Muntu agenda kukola ki? Entwetwe, Masindi ntwetwe. Nabagambye dda mugende Masindi, mugende Hoima, mugende Ebunyaluguru. Entwetwe wakula. Ebijja mugende Kakumiro. Senga ate senga ku Lusumu yakoze ekishamimu. Yakwanye bawa Shamimu. What? Obaani yamugamba mbuno bawa Shamimu alya damage. Senga aliwo agambye mbu yogera ku Fifi the Queen. Mwogereko ki twabyogera ddala tubimalayo yabba bakadaama kiki ekirala. Nola senga yagala kwogera kwa Ntere nenze ngamba bali mu bubadi. Mayuga yabadde ne Bushoke mwamulabye ng'ali ne Mayuga nga beenywegera. Ennaku zino ng'abeera naye Sengo. Oba Mayuga atambuza ki bannange? Senga nkomyewo naye kimanyi nti tulina olugambo lwe tubuusa amaaso. Olwani? Tugenda tugamba nti buli mugole afa ku mukolo oluusi abeera ssengawe nga yakikoze. Naye temwalabye ono eyatutte bba wa munne nga ne mukubuuza yalimu. Shadia? Bannange abakyala wemuleeta abasajja okwanjula mulekeraawo abakazi okubambaza gomesi mubambaze okwanjula. Senga bajja kwambala bikooyi. Sikulimba buli mugole afuna obuzibu omusango tuguteeka ku Senga. Era oyo Senga kati ye yakikoze naye ng'oluusi n'ono ajjidde mu babuuza. Naye agamba asabayo ka chance. Alina okukola ekisomo balabe ng'omugole avaawo ye yeenyigewo. Kuba w'ofunira obwagala bba wa munno nga ne ku mukolo gwe waliko. Kitegeeza ku mukolo ogwo oluusi omukyala yakuleeta akumanyi n'akukkiriza okubeera ng'ojjira mu layini y'ababuuza naye n'omaliriza ng'omusajja omutegudde. Senga waliwo n'ekirala kye bagamba n'abakyala kye balina okukola oba okyazizza omwami tosooka kuleeta abo banyirira kubalagayo eri ensi. Omusajja w'abeera ng'alina omuze ne wooleeta bafuulu figa nga be babuuzizza abalya. Kituufu. Naye kakati Senga abo ababuuza bafuna batya ennamba y'omwami ekyo kye njagala okubuuza.
ababuuza bafuna bafuna ati y'omwami. namba y'omwami. Of course gifuna mbu yagifuna ku kukyala. Kati omuntu wa kuleetera mu kubuuza ku mukolo gwe aba akumanyi nga mukwano gwe. Yes. Alabika yali abamanyi, kuva dda. Ate omuntu kambabuulire kino bw'ofindinga out mukwano gwo abadde alya bbaawo nga ne ku mbaga yammwe yaliko aba yava dda ng'amulya. Anti kati olaba ssenga nze kye mbadde ŋŋamba balekere nnyo okwetikka bassenga mu mikolo nti bassenga be batta abako. Ekyo ekintu kyetaagamu eriisa ejjogi. Ate senga waliwo n'omuze omulala oguli mu baana abawala akwata essimu yo gy'okwata mu ngalo n'aggyamu ennamba ya boyfriend wo n'atandika omuweereza message n'atandika okwonuunayo. Naye omuntu nga ozze ku mukolo gwe n'okubuuza mu butuufu abasajja ab'okuzina bangi. Muzinaeko abasajja abalala, lwaki muzina abasajja b'abantu abaleese ku mikolo gyabwe? Anti ayinza olowooza nti kye bakoledde oli naye bagenda kimukolera. Mukwano si bwe kitera okubeera, buli omu n'omukisa gwe. Omusajja omu osooka ebyo ebintu biriko muno e Kampala. Ate kati abakazi baavu, abantu baavu. Oli ajja kulaba omuntu oba naye agambye bamutwala Juli ziwana eno naye ng'era eyamutwala yali mu babuuza. Liri sindika request ojje munnange otunyumize nga bwe bakubbako omusajja. Kantuule ne Katebe alutuwe bambi bya nnaku. Kakande Christine yamubbira omusajja. Ani? Kakande Christine Kasande yamubbira omusajja. Bambi Liri funa akatebe ojje nyumyemu. Ani ono afuluuta? Ani afuluuta ate? Tabanga figa abadde afumula mpewo omanyi nagwe gufuuwa ensi ekyankala. Abaana abadde wansi aleka yabadde afuluuta. We sleeping. Mbukyeyune. Bannange. Omuntu nga okyadde ne ku mukolo gwe. Abasajja bangi nnyo eno ab'okuzina bannange. Tobola amalobo tegagenda kuggwa ne mu bantu senga bonna. Mikwano gyammwe mubaleke. Anti kati olaba nze kye ŋŋamba nti omwana bagambye senga bakuwa obukakafu onoomuwanikayo Kasande. Onoomuwanikayo omubbi w'abasajja. Naye senga namala okulaba by'oyogera okimanyi bibeera bituufu. Eno waliwo amawulire agagudde agwassa agakusindikira nga gali ku munene omwe. Walayi sikulima ne ŋŋamba kituufu senga bulijjo byatuwa biba bituufu. Yogera otya ki? Bajja kunumba wesula. Bannange nagambye senga bulijjo bannange mulekerawo okuwakana mbu senga byagamba si bituufu, temuwakanira abantu. Waliwo omuntu eyankubidde jjo ate naye buloga naŋŋamba mwana wange naŋŋamba konze lwaki ko ye nva kakasa mawulire gaani ga umulamu mulungi
Malicious language woman kitegeeza wama senga tumalire yagamba ule ne byoyogera wano biba bituufa 100%. Nze gulire lyennina ne mmala mulitegeera abantu bayinza okwagana tebakuliziweebuli ndeeka mukwano tusobola olugambo tuwaayiriza twogera ebiriyo ebitaliiyo byonna tubyogera wano kuno sikuwaayiriza naye ndikyaddondo anti twogera ebiriyo n'ebitaliiyo kati otuuse ku biriyo mulula naye nga senga kye mba mumanya byabawa bambi temuddamu kuwakanira bantu mbw abawaayiriza abatabawaayiriza senga oba towaayiriza ku kye nnalabye ate lwaki mbeera mpaayiriza abeera tawaayiriza amawulire senga gaba matu era neŋŋamba bulijjo bambi senga ebintu byatuwa biba bituufu 100%. Abantu ne badda mu kuba enduulu takisoboka awaayiriza simanyi mukwano tawaayiriza mpaayiriza kati kambawe example abantu how many people does Uganda have? Why should I pick on a random person? Hi. Hello. Oh. Simanyi oli ku muti. Tujja kubeera wano nga bali mu kugukunkumula. Era atadde mu mute. Tilda bakubuuza. Your mum's there. I'm talking to my mate, is it alright? Nasoko tumanya amawulire ga umulago badde oyogerako waliwo yagakugamba. Talking what? Oh. Yeah. You're talking what? Tumanyiddwa. Bana eriri jangu. Agambye mbu nono ku wedding yali ate mbu Chief Asha. Mbu ate yamusasula n'omusasula kani imagine. Abasajja babazina. Leeta ebifaananyi tujja muteeka mu green screen. Ajja kakasensi. Ate olulinnya ku podium ya Senga Sidolooza lukoma wano ne mu paalamenti lutuuka ne baluteesaako. Senga bamuteesaako ne mu paalamenti mulalamu. Senga batuvubo. Jangu onyumize Senga Sidi omusajjawo nga we baamubba ne paalamenti ya Uganda ejja kiwulira. Ejja kiteesaako. Ejja kitegeera nti baakubbako omusajja. Omusajja alina memba wa paalamenti. Yali alayira. By paid that ended. Steven, my husband. Munaye bbaawe yali waakubbibwa. Simanyi wafuna omulala. You talking naye? That way. Temuli serious. Ate tutya. Bbaawe yali waakubbibwa. Senga tuwe kubipya. Olina byoleeseeyo. Saba omusajja memba wa paalamenti byenva okwogera bituufu. Oyo yali waakubbibwa. Nyabo jangu ku katuuti. Tumwambule jangu oyo tumwambule. Byaddala owedda byenjogera. Liri jangu naawe. Kalimu ate kiki munnaffe. Atunga olugabo balutuwa batya buzibuzi. Bana kala. Naye nga kye muba mumanya Senga amawulire g'abawuwa matuufu ku 100. Temuddamu kuwakana amawulire Senga g'awanika.
Kati olaba mukwano olala bw'obeeranga n'olugambo nga otya kyemmanyi senga Asidi tatya biduduma. Mu nsi yasigala kubwa nkuba na bifaananyi ate n'enkuba emukuba ayagadde. Enkolera bantu. Aha. Sooka ng'oyitengawo straight paka mu inbox omale ogamufuuwa bw'ojja wano gwe eri abeera asumulula nga gw'oyongerako kazigo. Senga Asidi nze wamma wemba nina gwembanja nkola ntya? Mukuleetera? Omuleeta ne tumubanja. Abo senga ab'okubanja abakolako. Senga ab'e Boston baasasula be wali owooninga. Abamu. Nange senga nina gwemmanja naye muwadde lwakuna luno. Naye kakati badiyale ekiro tuyinayo abanoonya. Batandike kati senga. Mwandindese ne neebakamu ne tupulaninga bulungi nnyo abanoonya abatandika obudde kiro. Kiro ddala babeebase. Mwandindese yuno alfi. Anti senga saawa nga liri wuuyo azze bannange okulukuwa. Senga tosiibula liri ayingiddewo. Liri wuuyo azze. Otyo? Akoze atya? Ddamu omuyite tulabe oba asobola okukomawo. Anti? Olina ekifaananyi ky'omuzungu, tolina data kikuyambye. Ogamba yakola loose homand awe. Omuzungu akamugulira bu MBs buno bu 1GB. Kakati badiyale. Senga saawa mmeka ze tuba tukunoonyaako? Ziri saawa mmeka kati? Nze ndi Kampala ziri saawa 4:46. Ez'ekiro? Bannange. Obudde bujja kubeera kiro eyo ku ssaawa nga 8. 9. Wala. Senga gyebaleko. Alinaye gyebaleko mukwano. Senga bannaye nina olugambo lw'enjagala ompeeko. Waliwo olugambo lwe nalabye ku peegi ya 1kg ng'ayogerako n'omukyala Shadia owa aromatic. Senga ebintu ebyo bituufu? Bituufu tewabirabye. Nabirabye naye oyagala otya bba wa sisita we? Sisita we? Bu sisita we. Naye abantu babikola buli lumu. Ate Jalia teyazina bba wa sisita we nga yakamala okufa. Oyo omusajja wasajja yali bba wa sisita we. Olimba yate nga mu interview yagamba musisita yamukwanira oyo omusajja. Yali bba wa muganda we naawe kakati gwe mu interview wali omusuubira okujja n'akyasanguza. Omusisita yali tazadde mwana. Yali tamuzaddeemu. Naye era kati olaba senga kiyina enjawulo. Weewaawo nakyo kibi amawano gasigala mawano nti oli yali avuddewo. Naye ate bano nga weebali. Kuswala kwennyini bannange. Senga agambye tumuleke yeebake. Mulaba nange tumunyeze. Senga katukuleke weebake mukwano. Tulina okukola abanoonya. Anti ogambye ssaawa 9:08. 7 obudde bujja kuba bukyali. Bamala basomera olukiga. 9. Naye kano akakiga bannange buli kimu. Omuntu anoonya yeetaaga kinaki? Yowe olukukimanya. Olakumanya. Muveeko alinga n'ettako. Ettakule ng'ate lya full figure.
ono mbu ye atandise okunoonya nedda nnyabo okunoonya kwa ssaawa 8. Okunoonya kwa ssaawa 8 ng'abaana bonna beebase kuba kati abaana e Kampala Fenga oli akkirizibwa okunoonyezaako mukwano gwe. Byonna mujja kujja munoonye, onoonya mukazi, onoonya musajja, onoonya mukazi. Like nga mukwano gwe anoonya omwami. Onoomunoonyeza tujja laba. Kozi ye live ayinza Usually weebuuziza banoonya ki banoonya babeezi. Ne bw'oba oyagala musiyazi babaawo. Onoonya mubeezi oyinza okubeera nga weekola delivery ng'onoonya bakasitoma byonna. Senga ne waba anoonya musiyazi. Ne waba nga onoonya musiyazi. Ono tewasosola. Mbona ye anoonya delivery. Abakwabuzi byonna. Reste Mukunje yabadde ki? Talk about Mukunje yabadde ki? Nga tamumanyi. Mukunja mumanyi naye kati mwongere koki. Musinga tewamala ebigambo Mukunja bamuloga. Tetumanyi oba fulufiga yamuloga oba jjaliya. Naye ate abamu batugamba. Mbu simanyi yakuba otuwoota twa Shiba. Abambi naawe. Ate nedda gwa omusajja bamweyalya ne bamwebikka. Anyway, sola muwakanira. Omujjanjabi yali omulwadde. So liyalireka mberekereze nsooke neebakemu. Okay, bye-bye, Senga sula bulungi. Ssaawa 8 tugenda kudda tutandike abanoonya.